ne batugamba baali bagenda kutusomesa. Lesoni zasooka zaali za kutujjamu gayaamu n'okukyusa ebirowoozo byaffe. Abalala nga balowooza bute bwe bafunye mu by'obulimi n'obulunzi. Buwembe Wilberforce Kisimbira, omulimi era omulunzi okuva ku kyalo Buwunga mu disitulikiti y'e Buyikwe yeenyumiriza mu magezi agamuweebwa aba NADS. Through NADS program nga lead farmer naweebwa ebitooke 9 okwongera okugaziya ennimiro yange. Nasimba ebitooke 9 nali maze okufuna acres 2 n'enzirabirira bulungi. Akadde kano Buwembo asobodde okugaziya ku nnimiro ze nga kati alina yiika 10 kwalimira ebintu eby'enjawulo okuli emmwanyi, amatooke, ennyaanya, emboga wamu n'okulunda. Ekimu ku byamuyigirizibwa ye tekinologiya y'okufukirira ebirime. Kulima ebitooke n'emmwanyi nayongerako obulimi bw'enva olw'amazzi gano ge nali nfunye nga kakati nnima ennyaanya, emboga, ebijanjaalo mu budde obutali bumu. Era n'obulunzi bw'embizzi nabugaziya olw'okubanga nali maze okufuna amazzi. Funa ekizibu nti ebitooke nga bya mwaka gumu twafuna omusana ekyanda. Omusana gwayokya nnyo ebitooke byange ne biddirira. Kale nafuna omukisa n'empeebwa irrigation system eyateekebwa ku nnimiro yange mu 2016. Okuva olwo ekizibu eky'omusana okutawaanya ennimiro yange ekyo nakiwona. Ekyuma kino takikozesa yekka, wabula na buli muntu yenna akyetaze mu kitundu waddembe okukyeyambisa. Buwembe atendereza NADS olw'omulimu gwe mukozeemu ng'okuva lwe yagyegattako ennima ye yakyuka nga n'ebirungi byafunye entoko. Abantu bangi abakyali mu ndowooza eyo nti pulogulaamu za gavumenti ziba za bulimba. Naye bw'otuuka ogyenyigiramu nga nze bwe nakola, nsuubira siringa bwendi. Tusobodde okusomesa abaana baffe, abaana n'abazzukulu. Tusobodde okuzimba ennyumba zaffe, eno eya faamu n'endala eka ne commercial buildings. Twasobola okwegulira truck eyo ekola emirimu gino. Neebaza ekitongole kino ekya NADS program. Ddala ng'erinnya lyakyo bwe kiri nti an advisory program, kituufu okutuwa amagezi. Omuntu bw'omuwa amagezi osinga gwe wadde ekintu ekikalu.